ennaku ze ku nsinga zikendedde ng'asemberera okubonaabona okufa n'okuzuukira kwe, Yesu Kristo yatuma abayigirizwa be 12 okugenda mu kibuga okuteekateeka ekijjulo okukuza embaga ey'Okuyitako mwe baaliiranga emigaati egitazimbulukusiddwa. Ekijjulo kino nga kigenda mu maaso, Yesu Kristo waayatulira omuntu eyali agenda okumulyamu olukwe, kyokka baali bakyawoomerwa emmere. Yesu n'akendeeza ku ngoye ze yali ayambadde, ekiremba kye yali asibye ku mutwe n'akiggyako n'akisiba mu kiwato, n'afuka amazzi mu kibya okunaaza ebigere abayigirizwa be ate nga bw'abasiimuula ng'akozesa ekiremba kye. Bwe yakimala n'abakuutira nabo okukikoleranga abalala. Ebyaliwo ku olwo Ekereziya Katolika ebikuuma butiribiri obutabisobya n'okutuuka olwaleero ennono eno ekyagobererwa. Ekikola kino ekyokunaaza ebigere nga Yesu bwe yalagira, Ekereziya ekiddiŋŋana buli Lwakuna olutukuvu nga balindirira Olwokutaano olutukuvu Yesu Kristo kwe yafiira. Twagadde okumanya Ekereziya byegoberera mu kuteekateeka omukolo guno ogw'okunaaza ebigere ogugenda okukolebwa olunaku olw'enkya. Kati n'akyolesa nti mubeere eri bannammwe ng'abaweereza. Naga nti nze mbanaazizza ebigere, oba nze Mukama wammwe mbanaazizza, nammwe musaanye okunaazaganya. Reverend Father Emmanuel Sita akulira ekitongole eky'obwenkanya n'eddembe mu ssaza ekkulu ery'e Kampala agamba nti omuntu yenna asobola okunaazibwa ebigere kavunaaba ng'ekikolwa kino akikkiririzaamu. Okubuulira nti gw'olondeddwa bayinza okuba bakozesa community ebibiina ebyo eby'enkola enkatuliki eby'enjawulo, kibeera ku bantu abalina era okussa ekimu n'Ekereziya. Tojja kikolera muntu ate nga buli awo takkiriza, naye omuntu yandibadde alina okukkiriza kuba kigasa nnyo okukikolera, naye nga ensonga enkulu kikolebwa ku bantu bannaffe. Reverend Sita atubuulidde nti okulonda abagenda okunaazibwa ebigere kukolebwa ekitongole ekyo ekiba kiweereddwa obuvunaanyizibwa okuteekateeka emmisa mwe banaaliza ebigere. Balondebwa okuva mu parish eyo ate ne baba nga bateekebwateekebwa banaazibwa ebigere. Agamba nti wadde ng'omulimu guno gukolebwa basumba oba abasaaseredoti okusinga, kyokka n'abasomesa b'eddiini bakkirizibwa okukulemberamu omukolo guno singa omusumba oba ffaaza nga taliiwo. Tekirinaako buzibu kubanga kikolwa kye nkugambye nti omuntu oba okuba omusomesa bulijjo akulembera omusomo asobola okukola omukolo gw'okunaaza ebigere kati nga wabaddewo omusomo ogwo, naye kiba kitegeeza nti omusosoloti tebasobodde kumufuna ekikolwa ekyo era basobola okukikola mu kifaananyi ekyo. Omuwendo gw'abanaazibwa ebigere tegulina kukka wansi oba okusukka abantu 12 okuggyayo ekifaananyi eky'abayigirizwa ba Yesu 12 be yabeeranga nabo. Ennamba 12 be baali abatume, era Kristo yanaaza abatume 12. Kati egoberera ennono nga Ekereziya bw'ebadde ekitwala. Kristo yalina abatume 12 era be yanaaza ebigere. Tumubuuzizza oba nga abanaazibwa kubaako n'abakazi n'atwanukula bw'ati. Kasita abeera nti muntu ebikolwa ebyokwagala bikyamu bikolera abakyala, ebikolwa ebyekisa okusonyiwa bikyamu bikolera abakyala, awo nno sirowooza nti bagaanibwa. Emikolo gino nga giwedde, abakkiriza batandika ekiseera eky'okusirika okujjukira okukwatibwa, okubonaabona, okufa n'okuzuukibwa kwa Yesu Kristo, kyokka ku lunaku olwokusatu baddamu okusanyuka anti ng'eyaziikibwa azuukidde mu bafu nga bwe yagamba. Gerald Damulira, Agafeeyo ku Spark TV.